N'olwaleero okuwulira omusango gw'omusumba Robert Kayanja owa Miracle Center guzzeemu olwaleero mu kkooti esookerwako e Mengo, ng'omulamuzi Adam Byalugaba akyagenda mu maaso n'okuwulira obujulizi bw'omukugu wa poliisi mu kunoonyereza ku bubaka obuyitira ku mutimbagano. Kaneni Enoch, omukugu mu kunoonyereza, ssabbiiti ewedde yawa alipoota eri kkooti ya miko 17, wabula omubimu bye yakazuula mu alipoota ye yalaga kkooti nti omu ku bawaabirwa Reagan Ssentongo yaliko obubaka bwe yayogerezeganyanga n'ezimu ku nnamba mu ssimu ye eyaseevingibwako muzeeyi wabula ng'eri mu mannya ga Robert Kayanja, ng'obubaka obumu bwali bwekuusa ku nsonga z'ebisiyaga nga Reagan ne banne balajana olw'obutafiibwako omusumba Robert Kayanja oluvannyuma lw'okubalya ebisiyaga, omwali n'okumutiisatiisa okumuggulako omusango wamu n'okumwanika ku mikutu migattabantu. Oluvannyuma lw'obumu ku bukakafu obwaweebwayo eri kkooti ssabbiiti ewedde, Kaneni Enoch eri bye yazuula mu kunoonyereza ku masimu agaamuweebwa ategeezezza kkooti nga bw'atandise okutiisibwatiisibwa eri abantu ab'enjawulo omuli n'okufiirwa omulimu gwe. Enoch oluvannyuma lw'okutegeeza kkooti nga bw'atandise okufuna okutiisibwatiisibwa wabula tekirobedde ludda luwaabi kumuswa yakajojjoji w'ebibuuzo nga lukulemberwamu Jonathan Muwaganya akunyiza Enoch ebibuuzo ku alipoota gy'ewadde kkooti ssabbiiti ewedde, wabula nga ne gwakunya yeekakasa by'ayogera era akakasiza nga by'atadde mu alipoota bituufu okusinziira ku bukugu bw'alina mu kunoonyereza. Era n'akakasiza kkooti ng'obumu ku butambi obwalinga mu ssimu bwe bwasiimulwangamu n'ekigendererwa eky'okubuza obujulizi. Wakati ng'okuwulira omusango kukyagenda mu maaso, Kanene ategeezezza kkooti nga bwe waliwo akabaluwa kamuwandiikiddwa nga kamulabula ku ngeri gy'alina okuddamu ebibuuzo ebimubuuziddwa ku alipoota gye yakoze. Bino byonna Kanene abitegeezezza kkooti oluvannyuma lwa Muwaganya ow'oludda olwabi okuleeta obujulizi obulaga nga Kanene bwe yayogerezeganyanga n'omu ku baawaabirwa mu musango guno nga tannafulumya alipoota ye. Kanene atuuse n'okulumiriza Muwaganya ng'omu ku yayogera naye ku musango guno era n'ategeeza nga bw'alina obujulizi obulaga Muwaganya nga bwe yayogera naye ku alipoota eno nga tennafuluma enfunda eziwera. Oluvannyuma lw'omulamuzi okuwulira enjuyi zombi, omulamuzi awummuzaamu kkooti okwogerezeganya nabo ebweru wa kkooti, wabula oluvannyuma omulamuzi ategeezezza nga okuwulira obujulizi obupya mu alipoota y'omukugu kwakuddamu nga 7/4/2026.